Kasule Omar Makiyo tuba tuyingiddewo kutuusaako program dawa buli lunaku olw'Essande eddakiika ziri 12 ezakayita ku ssaawa 9. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogwokubiri oba ogwa February. Kitegeeza buba buwaddeko era enkya tujjadda tuyingira omwezi ogwokusatu 2021. Akadde kagenderedde ate wetuddako mu zeddiini. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogwa Rajabu. Kitegeeza nagwo gutuuse mmakkati. Tusaba Allah gutumazeeko bulungi ate atuyingiza omwezi ogwa Shaaban nagwo agutumazeeko bulungi ate era tuyingire omwezi ogwa Ramadan. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda majjuvu oyo atukomezaawo nate olunaku olw'Essande okulaba nga tubaako nekitujjukanya ku ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala sokusaasira ku n'emirembe ku Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'eri bannaffe abo batukulembera mu kubanga bagoberera omubaka sallallahu alayhi wasallama n'okussa mu nkola amateeka ago agatulagira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ate n'abo abaligoberera obuwufu mwe bayita okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalisalawo n'azingako ensi eno. Allahumma amin. Amanya Omar Sulaiman Kasule kuva Kawempe insha Allah kubanga mbatwala mu ilmu al-fara'id nkola n'ekibiina sewe Sheikh era kanki bagambe ndowooza abantu tebakiwulirangako bakiyita Jam'iyyatu Istisharu al-Islamiyya lil-Mirathi Association watu kiyite Islamic Inheritance Consultancy Limited. Ekibiina ekyo wekiri omuntu ayetaaza okwebuuza. Manya abantu basinga obungi tetuyina kye bayita kwebuuza. Oli akola ekintu kyatamanyi naye nga gwabuuza waali naye bw'amala okugwa mu nsobi ate n'alyoka ajjukira okukola ki? Okwebuuza. Owulidde ng'Abaganda balina enjogera yaabwe nti bamala kwekoona ne bajjukira okubuuka. Owulidde oli amala kwekoona bapa n'alyoka ajjukira nti nabadde nina okubuuka wano waliwo kye nina okubuuka. Kakati ekyo sitwagala bannaye Abasiraamu ffenna tuleme kubeera mu bantu abeekoona ne twejjukira tulyoka tujjukira okukola ki, wabula tulina okubuuka olubereberye nga situnnaba kubanga ate tukola ki? Naam, Seeka Kazindaalo nkazizza gy'oli. Kyenda mwenya katonnyeze emu Radio Bilal mukowezeewo. Tugenda kutandikirawo Seeka akadde katututte dda. Eddakiika 18 ezakayita ku ssaawa 9. Twakoma ku kintu ekyokusatu mu bintu bye tulina okukolera omufu mbagirawo nga yakafa. Ne tunnyonnyola ekyasooka, ekyokubiri n'ekyokusatu. Olwaleero ndowooza tugenda ku kyakuna mu ebyo ebintu ebitaano bye batusuubiza okusoma. Naam, nga Sheikh bw'ayogedde ndowooza Seeka tuyinza obitematemaako akatono ennyo ku bimensioninga. Okusookera ddala twagamba ebintu abamanyi be bakkaanyako ab'Obusiraamu rahmatullahi alayhim, abamanyi batuula nga batunulira obujulizi obw'enjawulo okuva mu hadithi ne Qur'ani ekitiibwa ne bateekerateekera ebintu eby'enjawulo bye tugoberera naddala singa omuntu aba avudde mu nsi nga tugoberera enteekateeka nga bw'erina okutambula. Mu kusookera ddala twaga nti ensonga enkulu ennyo omuntu bw'ava mu dduniya
ekisookera ddala kumuteekerateekera lugendo lwe gy'alaga nga ge maziika ago gonna ne gakolebwa ne gaggwa kyekintu ekisookera ddala. Ekintu ekyokubiri, omuntu ono okumutaasa omugugu gw'aba alina ogutali gugwe okugumutikkula gwe guliwa, kwe kubanga ali mu bintu bye mulimu ebintu ebitali bibye ate nga takyalina buvunaanyizibwa, takyalina ssaawa ebagamba nti banna kino si kyange, kino si kyange. Wabula kale ne bw'aba yabiwandiika kiba kitegeeza nti mmwe mulina kukwata biri bye yalazaako oba bye yawandiika oba bye bagamba mubizzeeyo eri bannyini byo. Ensonga eyokubiri, ensonga eyokusatu twagayita amabanja agabeera mu ye mu nsingo ye. Owulidde? Amabanja agabeera mu nsingo ye mulimu aga Allah ge twatunuulira, ne wabeerawo amabanja ag'abantu ago gabeera mu nsingo ya mufu, era nga ago amabanja agasinga obungi agamu gakiriyalingibwa na ssente, agamu geetaga kibayita personal, gali personal oba kibayise personation, omuntu okubeera nga omuntu agayimiriramu nga bw'aba kitaawo ng'omwana gw'oba osookera gwali awula, nga tetunagenda ku balala bonna okulaba nti kitange alina kye yaleka tatuukiriza, bagiyita pending obligations, bye yali alina okutuukiriza nga teyabisobola. Bw'aba muntu nga yamusobya nga kitaawo afudde alina gw'asobezza ng'okakasiza ddala naawe nti abadde baasowagana naye nga kitaawo yali omusobya, osobola okuddayo eri omuntu oyo. Kitaawo aba teyasobola kusaba kusonyiyibwa eri muntu oyo, gwe nga gwosobola okuddayo n'okonsolinga ng'omwana oba omuntu oba omukwano omulungi nondayonaga nti gundi nno yakusobya amazima matuufu naye yayagala okwetondera naye bambi kirabika omutima guli gwakola ki, gwagaana bugaanyi naye kuluntazaamu naye bambi musonyiwe. Osobola okwegayirirako omuntu ku kiba kituuseewo bw'aba nga Allah amujjuludde, kubanga ekyo ekkobo erisigala bwekkonda ng'eryo tayisibwa bulungi gy'aba akola ki, gy'aba ali. So olunaku olwaleero ng'ekyokuna kye tugenda okulaba kye bayita al-Waswiyyah. Wasigaddeyo ebintu bibiri, ng'ekyolwaleero kye bayita al-Waswiyyah kye tugenda okutunulako, so ate kinaakisembayo kye tujja okulaba olw'Essande olulala kijja kuba kye bayita al-irithi au qismatu tarika, okugaba emmaali nga kyekisembayo. So tugenda kulaba kye bayita Waswiyyah. Waswiyyah ku mulundi guli twakikonako katini ne tugamba Waswiyyah kirina amakulu ag'enjawulo, amakulu ag'enjawulo. Waswiyyah of course ffe tukyogera abasinga obungi tukimanyi nga kye bayita ekiraamo, twogera ku Waswiyyah. Ago amakulu gamu part ku makulu g'ekigambo. So kati twagala tunulire abaffe abamanyi bakiyogerako batya, kusookera ddala mu lulimi Oluwarabu ng'ekigambo Waswiyyah, kuba kya Luwarabu naye ate kimanyikiddwa kuba ne mu Qur'ani mwekiri, min ba'di wasiyyatin yusi biha au yusina biha au dain au yusa biha au dain, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwagenda akikola ki, bwagenda akiddingana mu Qur'ani ekitiibwa. So kati wano tugenda kukitunulira tugambe kye bayita al-Waswiyyah mu lulimi Oluwarabu bategeeza ki, bakiyita al-ahdu bil-shay'i ahdan muqtarinan. Al-ahdu bil-shay'i ahdan muqtarinan. Kye bayita al-Waswiyyah oba kiyite okulaamira mu Luganda kitegeeza al-ahdu bil-shay'in ahdan muqtarinan, ye muntu okubeera nga asuubiza oba agaba ekintu nga ekintu akyagabidde omuntu kisembereganye n'ekirala, nti ekintu ekyo okukifuna kisembereganye n'okufa kwo, ngama ahdan muqtarinan, nti okugaba kwange kusembereganye n'okufa kwange, bwe nfa bwe nti kyengabye kiba kikoze eki, kituukiridde. Biwa'dhin naye nga biyitibwa kiyinza okuyita mu kubuulirira, biwa'dh oba biwa'dhin nga kiri ng'omuntu ali soba. Okitegedde bulungi? Era kyovula ekirambo kino omuntu simanyi oba oli abakula ekiramu nga tebali soba, okuleka nga tebabakase bukasi, naye omuntu ebiseera ebisinga akola ekiramu ng'ali soba. N'olwekyo al-ahdu bi-shay'in ahdan muqtarinan biwa'dh, omuntu okukola ekiraamo naye oba okugaba ekintu kyonna kyagabye ng'akigabye mu kaseera okubeera nti ategeera buki bulungi, nga n'ekintu ekyo kisembereganye oba kiriraanaganye n'okufa kwe nga we kirina okutuukirira. Okitegedde bulungi? So mu lulimi Oluwarabu bwetyo batugambye, mu Luwarabu ng'Oluwarabu. Naye bwe tugenda mu lulimi olw'amateeka istilahan, basajja abamanyi ba ilmu al-fara'id batunyonyola batya, banaga laha iddatu ta'rifati
kirina amakulu agaaki ag'enjawulo okusinziira ku bamanyi ab'enjawulo. Buli omanyi yalina endaba ey'enjawulo gye yennyonnyolangamu ekigambo kino. Kati tujja kulabako ku sayidi ya Imam Abu Hanifa rahmatullah, be bayita bahanafiya. Ku sayidi ya Imam Abu Hanifa n'abamu ku bagoberezi b'amasala ago bagamba batya, batugamba nti kye bayita alwasiyya bo bakinyonnyola bwe bati, bagamba tamliku mudaafun ila ma ba'da al-maut. Tamlikun mudaafun ila ma ba'da, bwe bwannannyini obubaawo oluvannyuma lw'okufa. Ntegedde bulungi? Era kyefaananyiza nekiri kye tugambye, bwe bwannannyini obusembereganye n'okufa. So tamliku mudaafun ila ma ba'da al-maut bitariqi tabarru'i, kwe obwannannyini omuntu bw'ayinza okufuna oluvannyuma lw'okufa kw'omu, naye ng'abufunye bitariqi tabarru'i, ng'abufunye ku kkubo oba afunye mu ngeri y'okuba nti bimusaddaakiddwa oba bimugabiddwa. Oba ntegedde bulungi? Tabarru kitegeeza omuntu okubeera okola min albirri wa ta'awanu ala albirri, ng'afunye ala tariqati al-ihsan, bamugabidde oba bamutonedde. So mbeere kyekyo bayita ala tariqati tabarru. Nagamba nti sawaun akana dhalika fi al-a'yan, oba ekintu ekyo nga kiri ng'okiraba ku kiri tangible, okirabibwako osobola kikwata okifiiringa, owulidde, au fil manafi'i, oba nga kiri mu migaso. So obwannannyini butambulira mu bintu bingi, ngera twabunyonnyolako luli. Kisobola okubeera nga ekintu okifunamu mugaso oba nga tokirabako, naye oba ng'okikwatako ng'okiraba nako. Twabiwako dde example. So ku sayidi ya Imam Abu Hanifa batugambye nti kye bayita wasiyya, ekiraamo, batugambye tamliku mudaaf, kyekyo bwe bwannannyini obwo obusembereganye obwannannyini obubaawo oluvannyuma lw'okufa, bitariqi tabarru'i, naye nga obwannannyini bwo bujjawo lwakuba nti nannyini kintu ekyo oba nannyini bwannannyini obwo yabutaddeyo nga mu kkubo eddungi, yabusaddaase, yabuwaddeyo afunemu obulungi obutalabika, ng'ate obwo obulungi agenda bufuna ng'amaze kukola ki? Ng'amaze kuvaawo. Sawaun kana ayan, si nsonga ekintu kikyagabye oba ekintu kyayogerako kyatadde mu kkubo eryo kintu kiri tangible, kirabika, kiri physical, ng'owulidde, au fil manafi'i, oba ng'awaddeyo. Effe we twakulira abamu ku basiraamu abaaliwo bajjajjaffe bagamba nti ennyumba eyo jjajja yagiwaayo sente ezivaamu zigende mu muzikiti. Ekitegedde bulungi? Yawaayo essente ezivaamu zigende mu muzikiti. Maanahu awqafa ma yustakhraj au wama yukhraj min baiti muayyana, baiti muayyan, ng'awaddeyo essente eziva mu muzigo ogumu oba mu nnyumba emu ng'agiwaddeyo nga wakufu, naye nga tawaddeeyo ayinu shayi. Oba ntegedde bulungi? Taguwaddeeyo naye awaddeyo manfaa, ekivaamu. So wahakadha. Egundi eyokubiri kusaidia Imam Malik, al-Malikiyya, bali wadde kusaidia Imam Abu Hanifa, kati Imam Malik kusaidia Imam Malik bayita al-Malikiyya oba abagoberezi b'amadhihibu ga Imam Malik. Agamba oba endaba ye, abagoberezi b'endaba, omanyi bw'ogamba amadhihibu abamu bayinza obutakitegeera, abagobera y'endaba b'endaba ya Imam Malik agamba nti aqdun yujibu haqqan fi thuluthi tarikatin aqadahu faqat, fi thuluthi aqidihi faqat. Agamba nti aqdun y'endagaano yujibu haqqa fi thuluthi malihi au fi thuluthi tarikati aqidihi faqat. Ki agambye y'endagaano, ye yagiyita ndagaano, omuntu gy'akola ng'ekakasa nti mu mmaali ye mulina okuggibwamu ekimu ekyokusatu mu ebyo byalese, kyekyokka nga kiweebwayo mu kkube ki? Oba ntegedde bulungi? Bwe tugendera amakulu agakulembedde aga Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa n'aga Imam Maliki, olabawo nnyo difference eriwaawo. Biri mu tabarru'u, kati ekyenjawulo ekirimu nti oli alise milkiyatun, obwannannyini. Okwatagana. Ekyokusatu ashafi'iyya,
ku saidi ya Imam Shafi'i rahmatullahi agamba nti tabarru'u bihaqqi mudafin tabarru'u yagambye tabarru'u bihaqqi mudafin ontegedde bulungi ye muntu okuwaayo ekintu kitegeeza okuwaayo ekintu ng'akiwaddeyo mu bulungi mudafin ng'ekintu ekyo amakulu tugambe kibayita mudaafu kwe kuba nti omuntu ekintu ekyo akirina either ng'alina ekisukkakaawo ntegedde bulungi ng'alina ebimala naye nga mu ebyo byayimala lahu ma fawqa hajatihi ng'alina ebisukka alina ebisukka mu maali ye ne ku bwetaavu bwe ontegedde bulungi kakati oba kisobola okuba nga bwe tugambye wali nti haqqun yani tabarru bihaqqi mudafin naam jagabe oba tuyinza okugamba nti ayina ebyobugagga naye ebyobugagga bino waliwo byayagala okugaba naye nga abitadde byesigamidde ku kintu nga bwe tugambye wali mudafin ila ba'da al-maut nga bwe tugambye nga birina kubanga biteebwa obanga bifunibwa eri eyo gyabitadde luvannyuma lwa kukola ki lwakuva agali walawu taqdiran wadde wankubadde kiba kyakugeraageranya bugeraageranya otegedde ne bwe kiba kyakugera ngayinza okugamba nti mamadha ma tahta thuluth kitegeeza batakuwadde kiki kigero agambye nkuwadde ekiri wansi w'ekimu ekyokumeka kitegeeza tuba tusigadde mu kugeraageranya bugeraageranya lima ba'da al-maut naye nga kibaawo luvannyuma lwakubanga avuddewo lima ba'da al-maut bibayi waswiyyah Imam Shafi'i bwatyo bwatunyonyodde kati bwe tugenda kusaida Imam Ahmad ibn Hanbal bebayita bahanabila agamba nti al-amru bitasarrufi ba'da al-maut otegere bulungi yagamba akifunziza al-amru bitasarruf ba'da al-maut segeza hunaka amirun wal ma'mur ontegere bulungi waliwo alagirwa ne gwe balagira kakati agambye nti amru tasarruf ye muntu okuwe olukusa kwe kuwa olukusa ng'olukusa olwo lwowadde omuntu oba obuyinza oluvannyuma lw'okukola ki lw'okuvaawo njakuwa example omuntu bw'afa olwali tulina wano mu Uganda bebayita ba administrator general era obwofa bwoti nga tewaliwo muntu atekinga over mugende wa administrator general n'akuwa ebbaluwa gye bayita letter of administration amru tasarruf ontegedde eyo amru tasarrufi bakuwadde amru tasarruf naye ng'eva wa administrator la siyama n'okusingira ddala abantu abafudde nga tebalina biraamo intestate bwe batyo bagendera mu kkuba eryo nga administrator general yawe ebbaluwa omuntu yenna kale ate bw'oba ofudde ng'olina gw'owadde gw'olambise mathalan ng'ogamba nti gundi ne gundi mwe mubeeranga mu buyinza bw'emmaali y'abaana bange mwe bennonze ng'abeesigwa n'obateekamu muli n'amannya gaabwe kakati bwe mugenda eri administrator general gali amannya tasdiq bakakasa makakase kuba olwedde gwoba olusi bwakakola ki wagalonda so wala hatha falwasiyatu bilmali tabarru ba'da al-maut kati n'olwekyo kusinza ku bino bye twogedde byonna kuba tewabaddeewo enjawulo ebadde ya bigambo tuno yaleeta bino ono yayongeramuko naye nga bonna bazingira ku nsonga eki emu nti ba'da al-mauti ate tasarrufi wa tabarru'i otegedde bulungi mulimu ebintu bisatu ba'da al-maut kisookera ddala tewali ayawukanye kitegeeza tewali asobola kusaddaaka kintu n'agamba nti kino kimu ekyokusatu nkiwaddeyo ng'akyali mulamu naye ng'asobola okukigaba oba kitegedde bulungi kigabibwa ddi kati asobola okiwandiika nagamba ne bwe mbanga nfudde mu maali yange mujjangamu ekimu ekyaki ekyokusatu n'ebigambo ebirala bingi abamanyi bibazze boogera ku nsonga eyo so kye bayita ekiraamo mu kusookera ddala ffe kyetumanyi ekya bulijjo ye muntu okulaga nga byayagala bimukolerwe kubanga bwe tugenda mu succession law ali yaffe ya Uganda ennyonyo negamba nti omuntu okubanga awandiika ebintu byayagala bikolebwe oluvannyuma lwe n'okulaga engeri kyayagala emmaali yeeyisibwe kuba bo bakizingira nnyo ku mmaali emmaali yeeyisibwe etya ng'amukoze eki ng'amaze okufa kakati wano muntu okugabaku
bw'aba ayagadde okugabako naye ng'olwedde emaali twabagamba dde abantu ti Allah yagikola ki yagiteekateeka n'agigaba n'alaga n'abalina ogikola ki kakati gwe nannyini maali waweebwako olukusa nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti inna Allaha tasaddaqa alaykum thulutha min amwalikum aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yabasaddakira ku maali gye yabawa mmwe abagagga bahaamu n'abalala ababafaanana Allah ku maali zammwe ze mulina yabasaddakirako kimu kyakusatu ng'ate bwe mba mwagadde mukigaba bwe mba temwagadde mugireka nefunibwa bannannyini Allah ye bagikola ki be yagiteekerateekera be yagiwa oba ntegedde bulungi se nze manyi haamu mukubirako nnyo ekizambo kuba abantu bangi nnyo basobola bangi naye nga kyayagadde amakulu mu kyo nga Nabbi bw'atugamba nti omuntu bw'afa byonna biggwawo okuggyako ebintu bisatu singa abaana sadaqatul jaariya kati sadaqatul jaariya ebiseera ebisinga eva mu thuluthul maali okitegedde abantu abasinga tebakimanya abamu naye nga sadaqatul jaariya oluusi eva mu thuluthul maali kubanga ojjagamba nti bannaye ssente ezo muzimbemu emizikiti nze ntera nnyo okwekizampo ebibiina muno ebiri wano ebiconstructing emizikiti mu Uganda ezo ssente zijja z'abafu oli afa ng'alaamye nti maali yange mujjangamu ekimu ekyokusatu ne bazimbira omuzikiti owulidde era yes ne bajja baginoonye eno mu Afirika ne bagibazimbira era ndogenda okulaba nti basaako masjidi Fatima masjidi Sulaimaani nannyiniyo yafa dda naye batuukiriza waswiyyatuhu asigale ng'afuna empeera ng'abasiraamu bakola ki sadaqatul jaariya tukubiriza abagagga bonna abali oba abalina ku nsimbi nga ekimu ekyokusatu kyo kisobola okugasa obusiraamu ate naawe nga gy'olaze kigenda kugasa obeere ng'okiteeka mu kiraamo kyo okirambike obwo bwe bulungi kyekyo era omuntu atakola kiraamu n'afa ng'afudde bw'ato nekyo bagamba nti tayawukana na nfa ya kisolo kubanga ekisolo basalirawo ekisalire oba tolina kyakusalawo yaafe tuziise wano khalaasi kiwedde so bwe tugenda mu maaso nga tutunulira ku nsonga eyo oluvannyuma lw'okulaba ebyo abantu abamu ayinza okugamba nti abaffe kakati sikirizibwa kulaama bino byennaamye n'embiraamira omuntu gundi nga tuzzeeyoko emabega wali tabarru eyo bilmaali baada almauti eriko akalikonda nti singa omuntu kuba kyetuyita bwe tujja ku saidi yaffe ey'eddiini kyetuyita waswiyyah kirimu emirundi ebiri waliwo alwajiba kirina ennamula bbiri walmustahsina kati gye tusomye bagiyita mustahsina omuntu okugabako ku byobugagga bye ekimu ekyokusatu ng'afudde naye waliwo ekibeera wajiba ddi singa omuntu oleka 1 abaana abatali mu mateeka ekiba kifuzi kya tteeka olina okukola ekiraamo singa oleka abaana bwe ŋŋamba amateeka abantu bangi oli agamba abo abaana abo munnange twali tukyali bavubuka okitegera bulungi olinga nti abo baana bange bakivubuka aba abisse kiri ti abaana abo nabazaala mu bwenzi ontegedde bulungi ekyo kasita kibaawo mu buli ngeri yonna omuzadde alina okulama yes kuba ne mu succession layer ya Uganda era bano abaana tibalina migabo naye ate gavumenti ekukubiriza abaana abo obutakola ki obutabagobagwanya wakiri mu baweeka akantu kakati bwe tugambira nti omuntu yenna alaama ng'okakasa nti olinayo abaana bafaanako bwe batyo oteekeddwa okulaama mu maali yo nga mulimu ekimu ekyokusatu ekivaamu nga kyatteeka bw'aba omwana ng'ali omu bwe tumala okugaba eri ne tulaba ebingabo bali gye bafunye tukwata ekimu ekyokusatu ntuyabuzaaka omugabo gutulaba ogusaanira omwana okuba talina kwenkana ate nabali ekiba kisigaddewo ne kigenda ku sadaqatul jaariya ate endala ntegedde bulungi oyinza okuba ng'omuyina naye ng'ate omwana mulungi abamu balowooza nti omwana waba mweri ekkubo nti mwana mubi kiri ekikolwa kyewakola kyekibi omwana ye talina mutawaana era obusiraamu tebumuvunaana ku kikolwa gwe kyewakola ki naye amateeka gali restricting amanyi balira abo abantu katwogerewo okwo abantu bagenda bagamba lwaki obusiraamu bugoba omwana bwe mbanga nze nina omusango ate omwana bumuma waaki kati obusiraamu tebulumya kati olabye bwolumiddwa nti omwana takoze ekyo kati okulumwa okwo wali kuleetedde wali nga tonnakola zina oba ntegedde bulungi wali nga tonnakola zina wandireetedde okukola ki obulumi obwo nti bannange ekigenda okuddira oluvannyuma lwakino sijja kukola bwenzi ontegedde bulungi naye kati ovunaana Allah olw'okuba teyawa mwana gwe wali olabyeko omugabo gw'omwana ow'obwenzi mu Qur'ani teguliimu era taba mwana wo
kuba takusikira naawe tomukola ki ne bwaba na maali yenkana kinaafa toyinaamu mugabo mwana wo ku DNA naye ate si mwana wo mu mateeka ga sharia omanye ebintu abantu bazanyisa amateeka ga Allah w'ekitiibwa nakanti bino bya anti omuwuliriza teri agenda kujja kukaka kukola busiraamu ontegedde bulungi naye manya nti eyabukulagira anti wuliriza kyero kyennyini kyenjogerako eyabukulagira ajja kubunaana oli alowooza nti bwafa biba biwedde bwafa agenze kulilakisinga law tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim gwali wana abalaata singa obadde olagibwako embeera egenda okubaawo kaseera kakanayo kyani nga Allah subhanahu wa ta'ala aleesiba mujirimiina aboonoonyi mu maaso ge nga bakotesa emitwe gyabwe mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala owulidde olwaki bagenda kwogera ebigambo bino bamanga bagambe ti rabbana absarna tubirabye biki byonna balabye adhab Allahi ebyo birondezi babagamba nga bannange mukole ebiramu bannange mulage ebintu byammwe bitambule mu mateeka maki byonna babiyiseemu awo mu hayatu barzakhiya muganda wange eyo tuveeyo kakati bwe tugenda mu maaso omuntu ayinza okulamira tekikkirizibwa okulamira alwasiyatu lilwarithi fama alwasiyatu lilwarithi faharamun ghaira sahihatun qalilatin kanat aw kathira omuntu asobola okuba n'abaana abantu bangi nnyo balondobamu mu baana baabwe n'alondobamu mwana ti ono omwana nsanyusa nnyo n'amulamira amulamira ku bintu ebyo mbw'ate abifune oluvannyuma lwaki muzigo n'awandiika mu kiraamo omuzigo gwe gundi muguwanga omwana wange gundi nguwadde gundi yali ansanyusa nnyo ebyo tetubikola era bwe tubisanga mu kiraamo bibira crossed out kubanga obusiraamu tebubikkiriza awo bye bimu ku bye tutereeza mu kiraamo so ekiraamo ky'omuntu bw'akikyamya nga tekikolagana amateeka nkasa twakinnyonnyola tusazaamu awo waakoze eki waayo naye ate bwe kigenda mu succession law kiba kifu kyentegeeza bwe kigende wa minister general no exactly directly baddukira mu mateeka basiraamu anti kyekyo kyegambye nti amateeka kugayina ennamula eyaago n'eddiini eyina ennamula ki eddiini tusazaawo wennyini woyonoonye ne tutereeza ne tugamba nti yalalamidde ono nti gwe oli omu ku bagenda okufuna kakati bino tetubigenda kuweebwa wabula biri mu migambo gye mugenda okufuna anti kyekyo janafan aw ithman faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi ekyo Allah yatuwalukusa nti bwe mutya yani man khafa maila al-insan wa jurihi khata'an aw jahlan omuntu yenna singa otya omuntu abaalaamye ebyalaamye nga birimu okwekubira obanga abiramye mu bukyamu mu butamanya fa aslaha bainahum nojja notereeza mu byeyayonoona fala ithma alayhi tetulina mutawaana gwe tukola yaakhe tewali mutawaana wadde n'akamu byonna tubikolera mu maki mu mateeka tatugambye nti tusazeemu ekiraamo naye agambye fa aslaha n'alongoosamu ekyo kyayonoonye naye ate wansi era waliyo etteeka erigamba nti faman baddalahu baada ma sami'a fa innama ithmuhu ala alladhina yubaddiluuna edda waliwo ekiraamo nga tekyawandiikibwanga nga kyayogerwanga buki boogerwa ng'oli ayita abantu gundi ne gundi n'abaleeta gundi enamba ekino n'ekino mwabaliwo nga batrustees nga mukuuma ekiraamo ekyo nga gundi bwe yakola ki bwe yakiraama naye ebyo tebikyakola kati kubanga abantu tebakyesigika guno omulembe gwa .com gwa kuwandiika okitegedde naye aga Allah subhanahu wa ta'ala faman baddalahu yennaama n'amala n'akyusa gundi yagamba nti ettaka eri aliwaddeyo omuzikiti n'aliwaayo mu bulamu naye mu kitaamu n'akiteekamu mwe ne mutuuka mu kiraamu ne mugamba nti aya liwanze faman baddalahu ba'da ma sami'a okitegedde ba'da ma sami'ahu ba'da ma qara'ahu ba'da ma fahimahu okitegedde oyenna agezaako n'akyusa okulamba kw'omuntu ng'akulamye mu mateeka naye ng'okulama okwo kubadde kugobera amateeka ng'amaze okuwulira obulungi ng'akulama okuba omuntu asobola okubyogera n'obiwulira oba n'obisoma oba n'obitegeera n'obikakasa fa innama ithmuhu ala okwetematema kw'abantu okugenda okuddawo owulidde kugenda kuba kuggwe yawmal qiyama oba bona abo sinko babitandikira fi hayatil barzakh kasoyingire ntaana wotandika ila qiyami saa so kitegeeza abantu mulekerawo okuzanyira mbiramo by'abantu
omanyi obulamu buno obw'edduniya inama hadhihi alhayatu dunya mataa'u butweyagaliza bwerere kubanga kaseera buseera mpaawo kaaga naawe ng'omusisinkanye naye kibi nnyo okugenda gy'olaze nga wabi. Kyava agamba nitugenda mu maaso wano Waswiyyah kyava agamba nti omuntu yenna takkirizibwa kulaamira musika kakabe katono katya kakabe kangi katya lianna allaha qassama alfaraidu Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka emigabo n'agitematema thumma qaala naamala n'atugamba Allah tilka hududullahi ezo zinsalusalo za Allah emigabo gyagwabye nga tegyeyongerako. Ontegedde bulungi? Faridatan min Allahi nga jatteeka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti waman yuti illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzu al-azim. Ye yenna aligondera Allah n'atuukiriza ebyo nga Allah bw'abiramudde Allah yakuyingiza ejjana eyekulukutira wansi waayo emigga. N'agamba ekiro waman ya'asillah yenna ate alijeema n'ogaana okubituukiriza ebyo byalamudde Allah. Ompulidde bulungi? N'ogaana okugendera ku kiramu omuntu kyalaamye nga nabbi bw'atuyigiriza, n'ogaana okugendera ku mateeka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yatuyigiriza. Gwe n'osalawo okukola bibyo kubanga olina abakubaakinga, gwe n'osalawo okukola ebibyo kubanga olina ebikuwaga, gwe n'osalawo okukola ebibyo kubanga olina amaanyi. Fa innama kyabagamba Allah subhanahu wa ta'ala wa yata'adda hududahu n'abuuka ensalusalo. Allah agamba nti yudkhiluhu naran khalidan fiha wakumuyingiza omuliro jahannama ate nga khalidan fiha wakuguwangalamu obweya n'obweya bw'emyaka. Walahu adhabun muhin ate nga alina ebibonereza ebyawansi eby'obunyoomofu. Adhabu muhin ebinyoomoola ebyawansi ebimufulo wa wansi. Mutegedde bulungi? So walwasiyatu min man ya'tadi hududallahi li'annahu taqtadi ziyadatan ba'd alwaratha amma hadda Allah subhanahu wa ta'ala watahu iyahu. Omuntu okulaama tekikkirizibwa ng'olambira ki? Olambira omuntu alina okufuna maaliyo kubanga ekyo obeeranga ajulungudde etteeka lya Allah ery'okuba nti yateekateeka omugabo gwa buli ki? Gwa buli musika. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي أمامة تغامبا nti yawulira mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti inna Allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lil warithi. Abi Umama yawulira Nabi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala buli omu yamuwa omugabo gwe mu maaliyo gwe bwe taata ng'ofudde mu baana bo ng'obalina ne bakyala bo ne bakadde bo buli omu Allah yamuwa muki ne baganda bo bwe babanga webalinga bebamu kubalina okuba abasika abo nabo buli omu Allah yamuwa omuki omugabo. N'olwekyo fala wasiyata lil warithi teweetantala kubanga ate ogamba nti katika nnaame ate n'ennyumba kanjiwe gundi. lakin in ajaza alwaratha almurshiduna lilwasiyya au almurshidu alwasiyya li ahadi min alwaratha nufidha alwasiyya. Naye ate singa bannaffe kuba kirimu era obukwakulizo kuba wali kigaaniddwa tokkirizibwa kikola, naye ate singa kisangibwa nga wakikola ne bakikkiriza ba stakeholders, that means abasika abalala ne bagamba baba yakimuwa tukkiriza. Ontegedde bulungi? Tetulina buzibu kuba kisobola okubaawo nga baganda bo bonna bagagga naye taatawo n'abako kyakuwadde ne baga nti anze sirina haja n'ekyo akitwale. Ontegedde bulungi? Tekirina muzibu kasita bakkiriza akanombolombo kakukkiriza kwabwe, kasita bagaana la kiba haram tekikkirizibwa. N'olwekyo qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabi yagamba nti la tajuzu wasiyatu liwarithin illa an yasha alwaratha. Nabbi yagamba tekikkirizibwa muntu yenna kulaamira muki musika kumulaamira kyabugagga kyonna owulidde nti akifune illa an yasha alwaratha, illa an yasha alwaratha, okujjako ng'abaki abasika ekintu ekyo bakikoze eki bakikkiriza. So mbu obufunze lwatubadde ku kibayita ki alwasiyya. Ebigambo bingi nnyo ebiyinza okukyogerwako bingi. So
kirimu emirundi ebiri mu kusookera ddala omulundi ogusooka gwe tubali tunnyonnyola okugaba ku by'obugagga naye ate ebigagga ebyo byogaba tebisuka kimu kyakusatu oba okukkako wansi waakyo nga Allah bwe yakituwa nabbi n'atutunyola nti Allah yatusaddakira ku maali zaffe kimu ekyokusatu. Ate ensonga endala kwe kuba nti omuntu alambika ng'atulaga abaana be atulaga ebyobugagga bye atulaga ebyayagala omukolera mu maziika ge ontegedde bulungi nekigaziwamu awo nekifuuka ekiraamo mbeera efaanako bwekyo. Kyendamanya katonyeze Radio Bilal omukozeewo ensonga muziwulidde zikwatagana ku kiraamo oba ekisuubizo omuntu kyeyabeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ate akimusaddaakira mu maali ye. Katuveeko mulango katono tukomyewo ate tute amasimu biidhinillahi ta'ala. Kyendamanya katonyeze Radio Bilal omukozeewo atuwuliriza ojayita ku 0759 058666 0759 058666 oba 0392 002 493 0392 002 493 okubeera nga otutuukako. Ate ayagala otufuna nga tetuli ku mpewo ojayita ku 0703 33 7998. Naam, ali ku simu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Naam. Naam. Amin. Amin ya Rabbi. Insyaallah. Amin ya Rabbi. Fiikum barakallah. Naam, oyabadde Ibrahim Bukenya agambye abantu bamala obbiwuliriza ate sawa wetuuka ey'okubissa mu nkola ne babyewala. Kakati nze nina seeka koopimira omuntu yenna nze nsiiba ngamba abantu bwe mbanyimiridde nti mmwe basiraamu. Ali ku simu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Naam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, masha Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wewe walikuuliza. Masha. Naam. Kali tukufanye sebo barakallahu fik. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Naam, mbadde ono munnafa wa hadithi Wandiika hadithi egamba nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tajuzu alwasiyyatu liwarithin illa an yasha alwaratha. La tajuzu alwasiyyatu liwarithin illa an yasha alwaratha. Rawahu Daruqutni. Hadithi tujinyonyodde munnaffe gy'abadde ayagala. Naam, ono munnaffe yagambye nti bw'aba alamye mu bigambo ekyo nsubira twakiddamu okola sitigundi era waliwo yakibuuzaako tugambye era tukinyonyodde ne wano okwogera obwogezi tekimala ne tuwa ne proverb ya Muwarabu yagamba nti ma kutiba karra wa ma hufidha farra. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, kasito isemu. Masha Allah. Alhamdulillah. Amin ya Rabbi. Allahumma amin ya Rabbi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, munnafa agambye ebibuuzo yayagadde kulama nga ayogedde bwogezi. Munnange byoyogedde byerabirwa mangu naye ate byowandiise era twawa example. Teri agenda mu kooti agambe nti bannange gundi yagamba bwati. They will ask for proof. Bajja kusaba bagayi tuwa obuwandiike buliwa guno omulembe gwa kuwandiika. Kyovola Nabbi sallallahu alaihi wasallam obubaka obwasooka okujja bwamugamba nti iqra. Owulidde kusoma. Yagamba nti ma ana biqari'in, sisomanga kunsome biki. Owulidde ne bamunnyonnyola. Owulidde Allah n'agenda mu maaso mu ssuula eyo al-alaq n'agamba nti iqra bismi rabbika alladhi خلق الإنسان علم الإنسان علم بالقلم. Ojegedde kalaamu eyo olowooza lwaki Allah alazza ku waliwo kalaamu ebeera yokka netawandika mu kitabo. So nolwekyo tukubiriza bannaffe muwandiike. Tekimala seeka. Omanyi kye bayita kino kitumba kiyita muamala. Faraidun alimu muamala. Muamala byebintu ebirimu business n'ebisigadde maali bidiringa n'emaali. Okuwasa, okugulana, okutula n'okugula kibayita trade, obusika, okuwola, ebyo byonna byonna muamalat, fiqhul muamalat. So faraid ono era naye alimu agwa mu ebyo mu fiqhul muamalat. N'olwekyo tukubiriza abantu bannange muwandiike. Aka muwe example emu waliwo bye tuwulira kati olwaleero okukubagana okuliwo. N'olowooza singa tewabaddeewo buwandiike ku bye tuwulira sijja kubyogera naye ababulira nti ku bye tuwulira singa tewabaddeewo buwandiike oba nalabyeko Sheikh Omar Siddiq Ndawula ng'alina ekiwandiiko kyasoma ku owulidde naye ekiwandiiko ekyo singa tekyabaddewo najja n'ayogera bwogezi gwe wali mukakasiza la ontegedde bulungi. Si byakusaaga oli wanaafa nasinkana Allah we ng'ate takyalina kaseera kadda lwalitegeera alitegeera naye nga takyalina budde bukola byalina kukola. Ate nze seeka ensonga sizirabira wano kumbi ez'okulaama. Okulaama okwo oba tolaamye ekisooka okuvaamu mu bbyo alfitna. Kyekyo fitnatu ashaddu min alqatil. Naye ate abantu tebakimanyi. Olabye omuntu ebigambo byolese emabega nga biwandiike obanga akyaliwo ebigambo ebyo obanga provided biri mu mateeka. Bw'obanga okedde nkya n'ogamba nti bannange nti ekizimbe kyange kino bwe kiti nkiwaddeyo eri omuzikiti nga tukakasa tekiyingira mu kimu kyakusatu kya byabugagga byo teri ayinza kimenyawo. Ne bwe mugenda mu mateeka gafaanana gatya teri ayinza kukimenyawo. Ekyo nkiddamu teri ayinza kukimenyawo kubanga olwedde wakiwandiika ekyokubiri tugenda okutunulya nga tekyenkanankana tekigezaako wadde okusemberera ku kimu ekyokusatu kyaki kyebyobugagga. Nja kuwa example.
kazimbe kiwano mu Kampala kwenyinza okwogerako Mapera House kali Mapera House bwogerageranya n'ebyobugagga bya munnaffe hamu Kiggundu byalina nakene kyanagamba nti Mapera House njiwaddeyo eri Supreme Council esolozenga mu sente ezirabirira masjidi ontegede bulungi gwowo Luganda oyinza okuva eno ogamba nti nedda ebyobugagga byawaayo bingi nnyo bw'ogikwata n'ogyegeraageranya ewera thuluthu maalihi ewera byobugagga bye tumanyi byalina tikisoboka so kyekyo idha kana kad katabahu bwabanga alisakiwandiise fahadha qarrun kiba kinywedde kikakasiddwa naye singa bajjanga boogezi nti kino yali akiwaddeyo fahadha farrun teri ayinza kubyesigala kubanga omuntu kati yatuuka ku nulwe gwe tuliko buli omu muyaaye yes anti kansembeyo n'ebigambo bya Zuhairi ibn Abi Salma yagamba nti tara min swamiti laka mu'jibin ebigambo ebyo mbyagala nnyo kuba birimu musajja yayogera hikamu enkulu ennyo ezitubulya mu ddiini yagamba nti tara min swamitin laka mu'jibin naye yaga ziyadatuhu au naksuhu fi takallumin omuntu bw'omulaba ng'asirise tosobola kumuteekulula tosobola omugambo otya nti agawano obeeri tosobola naye ziyadatu bw'oba oyagala okumuteekulula ogambe nti mbadde ndowooza kirina n'amagezi mbadde ndowooza kirimu n'akategeera bikanzu byabwerere n'agalivulevu ontegedde bulungi bikooti byabwerere kyambadde bisuutusuutu naye nga temuli magezi kisajja ekikulu kiri awo naksuhu fi takallumin omulabira mukola ki omulamira mu kwogera waliwo n'atayogera okwogera kwa mirundi mingi waliwo okwogera kuno nga bwenjogera ne webawo oli akozesa ebikolwa kati omuntu bw'akola ekikolwa nga kya kisiru aba ayogedde baba bamaze omumuteekula nti mbadde ndowooza naye alimu amagezi owulidde n'akolera ddala ekintu ekyekisiru aba ayogedde okulogera okwokulaza kakati mu mbeera efaanako tetwagala tutuukaawo tukole ebisaana okubanga ebituufu bye tulina okukola seeka ndowooza bategedde nnyo nkubiriza nnyo okubeera nga tunootinga wansi omusiraamu yansanyusiza awandiika kyekisingako nga noone wetugamba nti ekiraamu tukiwandiike wansi nebino ebisomesa ekiraamu nebyo tubiwandiike wansi seka mu dakiika emu era nga osiibula nze nnyongera kwebaza abatuwuliriza era ne mbakubiriza bongerere naddala puroguramu eno buli lwasande essaawa 8 okujjako olwesande olusembayo mu mwezi lwe tubaako essaawa emu nga kati ndowooza paka ssaawa 9 paka 10 so mbakubiriza tweyongere tusome ate ne bannaffe abalala tubakole ki tubategeeze ntumirako basomesa baffe baganda baffe mikwano gyaffe mwenna ne bakadde bange abalungi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bonna abakuume bakadde baffe ate abalungamye ne bwali babajje mu nsi muno abajjemu nga abasiimye naffenna sinza kusukako wano kujjako kutumira abawalimu baffe bonna Allah soba abeerenga bawa obulungi mu mulimu gwe bakola subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.